Ba promoter tulina babika bingi abo nabo beebo bo ba promoting ewali omusomo bagukutuusa konzero nasoko kusinkana nabo twali ggulu omulundi gwangu gwasoko kugenda eggulu ku muzikiti naye katono bansookeyo nze najja luvannyuma naye nga bagenda okukwata omusomo ate bebakoze eki kale abavubuka abo tusaba Allah tabaraka wa taala abasaasire nafe atusaasire mulimu guno ogugende mu maaso yenna asobola okuba nti alina kyakola ate nga mukisobola akikole ku lwa Allah tabaraka wa taala. Olw'omusajja gwe twali agadde abeeko ebigambo byayogera okusinziira ku kusaba kw'abateesiteesi ayambadde enkofiira eri wakati wa people power n'etali sigitegedde bulungi naye muganda waffe Idris Musuuza tubaye tusaba ojjebuze ku bantu mu ddakiika 2-3 inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyuse nnyo okubeera wano era nebaza Allah omulungi ow'ekisa okubanga atusobozesezza okubanga tuli balamu muswawo mweno ku lunaku luno tusobola okulaba ku basheyi baffe abalungi n'abategesi bonna nga batuyisa okubanga tumanyagana oba okubanga twewaayo ku bugambo bw'enjawulo n'okuwuliriza okwongera okuteeka Mukama Katonda ku mutima gyaffe. Ndi musanyufu nnyo ebigambo bingi bye mbadde nnina okwogera ebimu bye nategese muganda wange Bebekulu abikonyeeko nnyo olw'obutajjukira Katonda mu bbanga lino lyokaba olatambulira awo. Ffe tuli bantu abalina okugezesebwa okw'enjawulo kubanga Katonda yatutonda nga tugenda kukola mulimu guno era y'ensonga lwaki tuli wano. Saagala tuwenenye kubanga mu Quran waliwo wekitukugira nti si kituufu naye bwe tubanga tusobodde okukikola ntulabira famire zaffe ntubeerawo Allah yasinga okumanya era tujja kwogera naye ku lunaku luli. Allahumma amin. Bantu bangi abatujajinga eyo kitegeeza nti ffe twandiba tubeera example ekika ekyawaggulu. Nze mbeera ne pini mu matu leero size nazo olw'ensonga nkimanyi naye ng'ate nzaagala so abantu abatujajinga eyo sometimes batujjako ekintu kye tuyita humanity obuntu tetuli boononefu wallahi ya Mungu twagala nnyo Katonda naye bandifudde nnyo ku mitima gino ebyekungulu ne babivaako ate ne bamanya n'okumanya nti ffe tetuli perfect tuli banadamu. Mwebale nnyo okutukkiriza nga bwe tuli bassebo. Nze ndi musanyufu nnyo era Sheikh bwe wajja ku ofiisi yange nakubuulira how grateful I was. Ndi musanyufu nnyo okuba nti musobola okutuwaayo akadde. Nze nsaala nnyo jama most of the times naye oyingira mu masjid bantu ne bakutunuulira okuva lw'oyingidde mpaka lw'ofuluma. Siganye baba bakwagala naye mulimu abawala banga mbutuufu bajajinga naye ate Allah atusaasire kubanga tuli bantu abatamanyi enkya bwe lunaaba naye nga nkimanyi tuli bantu balungi mashaallah. Kale nsaba ntwale obudakiika obusigaddeyo okuweesa Mukama Katonda ekitiibwa nga muweera obujulizi nti mu ntebe zonna eziri wano can you believe era Katonda Bebekulu amuleese ku yange kitegeeza ki nti Mukama Katonda atuwa ekyokuyiga. Nazze ne ntuula wano nadde nyatuula na manager Kavuma naye anebanga ajangu otule wano n'entebe zino tebazimaakinze nti eneyo naye ate Bebe esanze nga azze ku yange ng'ate atudde nange wano nga assalaamu alaikum. Kitegeeza nti waliwo ensonga nze ne Bebe tuze tukuubagana nnyo mu bintu bingi naye nga ekintu ekyo ntera nnyo kyogerako ne ngamba nti mfe abantu tu misunderstanding each other by choices nti gweyagala nnyo blue naye nze njagala nnyo black kati Bebe ayagala nnyo leero nze njagala nnyo red si kibi buntu obwo buntu goli wa kesisi nze ndi wa vira obwo buntu naye bwe tuba tufunyeemu obuzibu mu misunderstanding olina kyogedde sikikkiriziganya nazo tekitegeeza mbu ndi mulabe weera nkuwalana nnyo njagala ofe. Kiba kitegeeza nti tulina okusigaza akali akadde akaweesa Mukama Katonda ekitiibwa ne tugamba nti Mukama gw'osinga okumanya naye tubeere bantu balungi ku mitima gyaffe tubeere ne health competition. Ffenna tuli bayimbi nze ndi mukozi wa AIRTEL
naye sisobola kwogera telecom companies ezimu ebirungi wadde mba bimanyi tibizobanizo kubanga nze ndi mu kitunzi wa AIRTEL si bwe kiri si mu bubi but business protection si bwe kiri si mu bubi so muganda wange bebe waliwo tukuubagana mu bintu bingi naye nze ndikyaliwo era bw'obanga olinayo dduwa ewuwo ompitanga ne tuwanika emikono fembi abaana bo ne bamanya nti siri mulabe ewuwo si bwe kiri yes kale mwebale nnyo mwebalire ddala bantu bange abayimbi mwenna abali wano tulina obuzibu mu misunderstanding wano nawali naye that is a misunderstanding it's not enemy tubeere ne health competition tuweese omulimu gwaffe ekitiibwa tetusukka we tulina kukoma kwekuba amasasi kwetta kweroga genda kukolimira muntu casing and all that no tumanye nti ebyo bibaawo abantu balamu basobagana ate bateseganya olaba osobola nze nyina akawala kange kaamaalo niye mulimu lwekakunyiza n'ogaana neggwa amaalo tuula wali kati oyo bw'oba osobola omuganga kugeetuula wali mangu aye naye n'omulanga atuulawo tayagala kitegeeza nti ensi bwete bwelina okukola ki naye bwe tumala tukwase mukama obuyinza tumugamba ya Allah tusaasire ya Rabbi ya Mungu mwebale nnyo mwebalire ddala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.